abalangira n'abambejja basebo ne basebo mbejja ndagire tajuba namusa ku bataka abakulu bajjajjaffe ab'obusolya abataka bonna buli omu mu kiti kye. Ate njagala okudda mu bibuuzo ebimbuuzibwa okuva n'ennaku ebbiri eziyise. Mbuuzibwa nnyo ku bikwata ku mwami Athanasi Mbuga nti lwaki naga nti si mutaka. Bwe nali njogera nabagamba nti Obuganda buteeketeeke bulina emitendera omuzungu kyayita protocol. Obuganda buteeketeeke si buli avaayo nti akola ekintu ky'omulala. Kyova olaba nti Mayiga afuuse ekyenyinyalwa ku Bwakabaka, afuuse ettalo, afuuse ekitambo ku Bwakabaka bwa Buganda, era afuuse olukokobe lwe tulina okwejjako ku mpaka. Abaganda baalaba dda Katikkiro afaananako ngo Mayiga oyo. Mayiga n'oyingira mu kasubi mu muzibu azaala mpanga. Kabaka yava edda mu nsi emyaka egisukka mu 15 n'otabulatabula n'olwo olubiri n'olutabulatabula n'ogenda n'oddira abasajja Bassekabaka bajjajjaffe bannakibinge bamaze emyaka 10 nga tebali mu nsi nabo n'obataagula ne mulowooza nti ffe tujja kusirika. Ebyo Mayiga byakola agezaako okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda ng'abantu mwennyini Abaganda mutunula. Niba tebikolwa mu Bwakabaka bwa Buganda buli omu alina kyakola. Buli Muganda alina ekitiibwa, alina kyakola mu kika kye ekimutuusa ku Kabaka. N'olwekyo tetwagala Mayiga kutujooga na kuggyawo bitiibwa by'abataka. Oyo Mbuga Antonio tayinza kwogerera bakataka ba Buganda. Nayogera nga Babusolya batudde. Senga oyo mwami Kakayire yeeyita Kasujja yali ddala nga Kasujja yali badde atuulaawo ng'oyo ayogera n'abo abataka abaatuulaawo. Kabeera embiro zankya senga abadde aliko obusiko obutuufu tiyalituddewo ng'oyo Mbuga eramula aleega amayuuga abagamba nti nno kubanga njogera mbagamba kino totubuulira. Mwami Mbuga tumanyi bulungi nziramu okubabulira amazima. Abo baasasula $1 million namba Kabaka amala omwaka gumu e Namibia. Abo baasasula $1 million namba Kabaka abeere e Namibia okumala omwaka mulamba. Eky'omukisa omubi tebannazijjayo ssente. Ekirala waliwo omukisa nti bamuleese ayitera bajja muzzaayo batulimbe nti bamututte awalala. Mutunuulire enkaliriza, mutunuulire enkakaba. Ekirala Wasajja yazze ali muno mu Amerika ali mu kunoonya malwaliro. Ebyo bye batugambye naye nze simanyi sinamulaba. Naye batugambye nti Wasajja abadde muno nga anoonya amalwaliro kubanga nabaga nti Wasajja ne Nabaloga Sara Kagere Charles Peter Mayiga be baalemesa Kabaka okuleetebwa mu Amerika muno okujjanjabibwa. Jensi esinga okujjanjaba naavu agent etuusizza Ssaabasajja Kabaka awo. Ekyekyo ngendo bagamba nfunye ennaku nenkaaba ag'omutima neŋŋamba nti Kabaka ataavuwayo gy'avudde ate n'agwa omusimbu n'amuyagala amugwire n'ensimbu ze ekisiraani ekijjudde kitambula kitonya butonya ekyo. Omukazi azze n'amaala n'ametta Ssaabasajja Kabaka ensimbu ze. Omusimbu talinaana Kabaka. Kakati kubanga kwoza kuteeka mu ttaka bwe bino ebintu bwe bitakyukamu n'abo abagamba mbu simanyi Kabaka simanyi tuli bulungi azze mujja mumulabako mabale kubanga ebintu by'Obwakabaka bwa Buganda bya munyooyo. Ku nsi kuno ensi yonna gy'olaba gyetambula gyekoma teri muntu asikira bantu ba buyinza bangi ng'oyo kati Kabaka Mutebi yoyo. Naye oyo bwe bamutandika okumujoogoola batyo kibi nnyo kiswaza nnyo kinakuwaza nnyo kinakuwaza kyenyinyaza kino kibi nnyo. Omukazi omusimbu najja ow'ensimbu tagwa na muntu yenna ne bwaba mukopi ne bwaba mugande bwe mu kifuba kubanga abeerako ekikolime ekisikire ekikolime ekimette yoyo omukazi Nabalamba. Kakati bazze n'obutemu bwabwe bateeze balinga nsanafu. Yagenze n'anyenyera obubu n'obulogo
obubuno bw'ekirogo wabula tulabye Ssaabasajja agudde mbatemu bannanga abaganda mbasaba temukkiriza kubavuvuba bano abantu batemu bennyini era abaganda abalebe Ssaabasajja Kabaka nze nsaba mutte ku bigere musooke mulowooze ekiddako kijja kubazitoowerera nnyo. Ssaabasajja Kabaka bamuwa nav agent abukyola boolaba nti tebaagala ajje mu Amerika kufuna bujjanjabi kyebava basalawo nga balaba nti bamuleeta mu Amerika afune obujjanjabi nav agent ejjanjabwe ne basalawo nti kati muteeke Namibia naye ate Namibia ensimbi zikyaliyo Ssaabasajja tebamujjangako visa ye ebyo byonna bibadde bya bulimba. Ssaabasajja Kabaka tageberangako ku deportation obwo bukolomooni bwa gavumenti ya Uganda ne bulooka waayo Mayiga Charles ne bakali batemu bannakwale. Kale ffe tetujja kubasiriikirira temulowooza nti tujja kusirika nedda ate tetujja kwogeza mimwa gyokka n'ebikolwa tubikola tubyogeza kubeera tubadde tuddayo kwembaseza okwekalakaasa tujja kwogera nga n'ebikolwa tubikola. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza.